waddewo Bobby waddewo omulala kubanga ekitufu muzeeyi yes alright okay mu mawulire agakagwawo ampuliriza genkedde nako olunaku oluwaleero waliwo olukwe oluteeketeeke munda mu UPDF era ng'olukwe luno lwakuvuunika gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni. Ampuliriza ebigambo bize birungi si birungi amawulire gamaze okubeera nga gafuluma kati ogenda kubeera nga owuliriza ebigambo bino ogenda kutya mukwano gwange ampuliriza. Wulira mission yenkambwe okuwamba eyali eteekateekeddwa okuwamba Dr. Kanokiza Besigye kyokka ng'omusajja akakasa ensi n'ategeeza nti mission eno yali yalimu omubaka amanyirwa nga Segona akali amaggwa Semujunganda. Ebigambo bino yavuddeyo n'abirumiriza eyabyogedde atya eyabyogedde ddi bwe kakano ogenda kwera nga owulira olutambi mukwano gwange ampuliriza. Wuliriza nnyo aba PFF kakati nate ebigambo byampuna bagudde olutalo sematalo ku kibiina kya National Unity Platform. Aba PFF jukira nti PFF eno yalimu Dr. Kanokiza Besigye nga Dr. Kanokiza Besigye ono yagikulira era nga kigambwa mbuye ate akolagana ne President Kyagulanyi Ssentamu wabula nga amawulire ag'omunda galaga waliwo olutalo sinziggu oluguddwawo wakati wa PFF ne NUP era nga kuno kuliko n'okubeera nga ababaka bonna abamu ba kaddi za NUP PFF egenze batuukirira. Wulira gwe abamu bakkiriza dda bagenda kulangira kwegatta ku PFF. Kakati mu mbeera y'emu Alani Sewanyana Emakindye ayongedde okawaŋŋamula ogenda kuwulira ebigambo otya n'okutya PFF efuuse PFF. Kakati Muhammad Nsereko ono yali omubaka mu kibuga Kampala Central ebigambo bimwononekedde jukira nti ono yavaayo n'alumba President Kyagulanyi Ssentamu n'ayogera ebigambo bingi nnyo era nga bwe nakutegeeza nti waliwo abamu abayita bali kudda oluvuganya gavumenti era nga bano boogedde ebigambo bingi nnyo nga babyogerera NUP wabula mu kalulu kano aka 2025 2026 2031 ampuliriza abantu balaze nti omukwano gwabwe gwonna guli wakati waabwe na Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati abayogeranga ebigambo ebiyitirivu ennyo abasabanga ssente nnyingi ennyo abaali omusimbi batandika kubeera nga banyiga bunyiizi era okuva olwo beeyongera okukolima n'okubeera nga obusajja bwamera ku mitima. Kati wuliriza ebigambo ebigudde ku Nsereko. Honorable Betty Namboze owa Mukono Municipality abikudde ebyama aleese bwino kyokka bwino gwaleese Uweri Butambala. Wuliriza nnyo we Butambala ojja kakasa nti abantu bamanyi ebintu waddenga oba oli awo tulowooza nti babeera wala naye ebigambo babeera babiraba bulungi nnyo era nga babitegeera. Kati entiisa egudde ebbanja libanjibwa eggwanga Uganda ampuliriza lyongedde okudaabolinga jjukira nti ebbanja lino litandise ku legimu ya Mwami Museveni era nga Mwami Museveni tannajja Uganda litebanjibwadde kantu nakamu. Kati ogenda kutya bwe tukugamba okukyusa okulonda Kyagulanyi olowooza byakusaaga ogenda kutya abategeera abatategeera abakulu abato ebbanja nkugambye tuli ku bunkenke. Jjukira nakutegeeza eggwanga erya America jjo n'eggwanga erya Bungereza ne Germany baavuddeyo ne babuuza Mwami Museveni lwaki olina ababaka bangi mu Parliament tukuwa ssente zonna ziragawa ebbanja lirinnya bulinnyi ne bagamba tetugenda kuddamu kuwa ssente. Kati wulira ebyama bivuddeyo ku bintu ebyatundibwa eby'eggwanga Uganda oba gite privatization ampuliriza ebyama bivuddeyo wabula nga sinabakwera nga nkwongerayo katono nnyo kansoke nkuwummuzeemu tukomewo nsumulule. Kyagulanyi yagamba nti ekitiibwa ky'omukyala kwe kubeera ne bbaawe gwayagala era gwagondera amakago gagume n'obufumbo bunyume ne Katonda kimuwa okusanyuka. Ebyo byava ku bajjajjaffe Adamu ne Kaawa kuba mu Adamu mwe mwavaka eya kati nno bwe kiri kubanga bwe kyali era bwe kiriba bwe kityo. Bas nze Eke Master ampuliriza emabega w'omuzindalo namaze dde okubeera nga ntuula nteredde bubya ampuliriza ebigambo tubyogere byonna tubimaleyo kubanga kitukwatako kitukakatako era nga guno gwaffe twagwewadda. Kakati ompya nja kukusaba otwegatteko n'obuwombefu ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe bw'oti okonene ku kade buli vidiyo yeteekayo nga zino ampuliriza zireme kubeera nga zikusuba zireme kubeera nga zikuyitako kubanga mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka era ebigambo byogenda okulya bingi ku TV zo oluusi tobirabako ne ku radio. Kaakati nno wantu batubikuwa butereevu nnyo era nja kukusaba n'obuwombefu nga tonnabakwera nga weeyongereyo sooka ompere like akatambi kano sooka ompere video like oba ekigalo olwo message eno information eno ebeere ng'egaziwa etalage eggwanga lyonna. Kati wuliriza tutandikireko munda mu PFF owulire olukwe mission enkambwe
jukira nti omukulu Sseggona akali amaggwa gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nti ye president wa National Unity Platform addako era ono yategeeza ensi n'agamba nti Mwami Kyagulanyi bw'avaawo bw'ati nze nzirako nga kitegeeza nti Mwami Sseggona yali amaze okubeera nga ye obwongo bwe bumugamba ekigambo kimu kufuuka president wa National Unity Platform ebirala byonna weebiri oba biki nga ye kyatunuulidde ye kyayagala ntebe eri eya president owa National Unity Platform. Jukira nakutegeezako gye buvuddeko ebigambo byajja biyitingana okuva munda mu parliament y'eggwanga Uganda nti n'omusajja Mathias Mpuuga yali atandise okubeera nga mobilizing ababaka ba parliament n'okubeera nga abakuŋŋaanya n'okubayisaamu ebigambo ono ng'ali abategeezeza nti tabamiruka w'ekibiina bw'anaatuula olwo nga balonda president balonde ye Mwami Kyagulanyi bamukasuke mu kasero. Kaakati nno omusajja Sseggona akali amaggwa yavaayo emisana tteka ye n'ayogera ng'ensi eraba ng'omusezi agula essowaani nti yakulirako bantu bange nti omuntu addako okubeera president wa NUP ye Sseggona agenda kuva Busiro era yenze. Kaakati ebigambo bino bannayuganda babitaaminga bulala era bangi banyiiga nnyo okuulya statement eyo ng'evudde mu kamwa k'omusajja ono amanyikiddwa nga lawyer counsel Sseggona akali amaggwa. Kati Ssemujjuŋŋanda waliwo ebigambo byaleese byategeezeza mbu wabula simanyi kubanga Sseggona tabeerangako wa FDC, Sseggona tabeerangako wa PFF. Kyokka amawulire okusinziira ku nnamawulire wange kigatto wange mukwano gwange comrade waffe aleese bwino ng'alaga nti omusajja Ssemujjuŋŋanda yavaayo n'ategeeza ensi gye buvuddeko nti waliwo okwagala okuwamba entebe y'obwa pulezidenti ng'entebe yali yagala ogiwamba ate musajja Sseggona akali amaggwa. Kaakati bino byajja bitya? Oli wa PFF, oli wa NUP, Sseggona yali mu DP ng'oli wa FDC yayagala atya okuwamba entebe eno ate y'omusajja ono bye bino nkomawo. Ssemujjuŋŋanda mbaka wa Kira municipality Ibrahimu Ssemujjuŋŋanda ategeezezza ng'omubaka owa Busiro East mu Parliament Medard Lubega Sseggona bwe yakunyaako Dokita Kizza Besigye nga mugamba entebe tujagala ogigabana. Ibrahimu Ssemujjuŋŋanda ga Dokita Kizza Besigye ne Medard Sseggona Medard yali ayagala bamuteere. Kaakati njagala okutegeeza eno ddiru yali nnene tisinga omala okukwata entebe bw'oti nze Sseggona njagala nange mpaamuko lwaki sikujjukiza wano bwana Sseggona okakase nga sinnatuuka ku kinyusi. Njagala ntuuke ku kinyusi bulungi nnyo awo olyoka ogambe nti kijja kutukolera bulungi nga nnyina nange obujulizi wano obusookerwako. Olabye otya nga nkuwadde Sseggona wano nga situnnalambulula bulungi nnyo nsonga nensooka Sseggona ono ne mukuteera ku mmeeza wano. Sseggona oliwa? Oli ludda wa Sseggona? Kati nkole ntya ekyobutampa kaadi si ekyobutampa kaadi katunoonye wano we nalaba ekinyusi oba we wano. Ebisanja bye bibiri bye twakkaanya pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze. Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkaanya pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze. Ab'e Busiro musibye mutya nno kyokka katudde ku nsonga. Kakati ebigambo bya Medard Lubega Sseggona akali amaggwa si byodda nnyo. Jokira Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti omusajja ono ye yamulondobayo n'amugaawo waayo osobola otukulemberamu. Kati tumanyi oba ddala byayogera Sseggona byali bituufu naye agaye nti Kyagulanyi bw'anaamala okwata entebe ebiddako yenze ndowooza baali baalaganda ate munaye tunaagamba ki? Kaakati nno
abasajja tubalaba oba oli awo nga tulowooza balwanirira nsi yaffe, balwanirira ffe, balwanirira muntu wa bulijjo, balwanirira muntu wa wansi, naye ng'amazima amatuufu balwanirira ebintu bibiri. Ekisookera ddala balwanirira kulya bo nga bo basobole okubeera nga bekkusa ne famire zaabwe. Ekyokubiri balwanirira bifo byabwe era nga amazima gennyini amatuufu bano abasajja okusinziira ku bikolwa bye bakola n'ebigambo bye boogera byongera okukakasa ensi nti babadde tebatuweerezangako, babadde beeweereza nga baweereza ne mukama waabwe oba oliawo gwe bavunnamira. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo ebigambo ebyayogeddwa omubaka ono amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko. Kaakati Honorable Muhammad Nsereko yavuddeyo n'ategeeza ensi nti Mwami Kyagulanyi bw'agenda anoonya akalulu n'okwegula obuganzi n'okuggula amaaso bannansi bannayuganda abamaze emyaka 40 wansi w'obukulembeze obwa General Kaguta Museveni, mbwe ebigambo byayogera si birungi, mbwe era agenda abyogera bubi, mbwe era olulimi lwakozesa lubi nnyo, olulimi olutabangawo olutasaanira nakubeera nga lukozesebwa. Kati wuliriza ebigambo omusajja Nsereko agamba nti Mwami Kyagulanyi buli walaga agenda agamba abantu temutiikinga kintu kirala kyonna, mutiikinge ambulera. Jjukira Mwami Kyagulanyi ye president owa National Unity Platform era nga akabonero ka National Unity Platform buli memba yenna agikwatidde flag ayina kubeera nga ayina ambulera oba giyite manvuuli. Kaakati ono buli walaga abagamba omuntu gwe mulina okutiikinga, gwe mulina okulonda ali omu oyo akutte ambulera, akutte manvuuli. Ebirala tetubimanyi, tetubitegeera, si byaffe. Era abalala bonna abakutte ebintu ebirala byonna, abali ku mabinika, abali ku nsuwa, abali ku mipiira, abali ku bugaali, abali ku butaala, abali ku bukando, abali ku bumeeza, abo si bannaffe, abo si bannaffe. Ffe tumanyi omuntu omu ewa ambulera. Kaakati Muhammad Nsereko ekigambo kino kimusuza akukunadde nga lumonde mu kikata, era kyamunyiiza nnyo era kyamuluma nnyo. Gibuvuddeko yazze ku radio emu n'ategeeza ensi nti olulimi luno si lulungi, ffenna tuli mu opposition. Lwaki bwatuuka mu bitundu ebimu tagamba abantu balonde abantu baffe, tagamba abantu balonde abantu baffe? Era ensi ne yeebuuza nga ddi Muhammad Nsereko yali avuddeyo n'alabikako katuuti akamwami Kyagulanyi ng'agenza okuba campaign n'agamba abantu nti nze wesitadde muntu ow'ekibiina kyange mulonderewo wa ambulera. Era ddiro yali agenze kulaale yonna eya mwami Kyagulanyi ne bamugobayo, oba ddiye nga ye lwe yali atambuddeko ewantu wonna n'agenda n'agamba abantu bannange nze seesimbyewo wabula obuteesimbawo bwange mulondemu mwami Kyagulanyi, era nze sitaddewo babaka ba parliament, mu parliament mulonde ambulera oba mulonde ekibiina ekirala. Ddi lwe yali avuddeyo Muhammad ono Nsereko. Kaakati nno wana basajja webamutereddeko akazito mu mbeera eyatakulekera tomulekera n'ennyanja yennyini ekutugumbula n'ekuttangoomira neera nga naawe goomize ogamize wadde Wine yakuleka kati mu byobufuzi, Bobi Wine yakuleka mu byokwekulaakulanya, Bobi Wine yakuleka mu byamaka, Bobi Wine yakulese mu buli kimu. Bobi Wine bw'abanga omulundi gwe yasooka okwesimba ku bwa president yakola ekyo kye walaba, gwe nga walemeddwa n'okuweza obuweza emikono ekigenda okukkiriza okwesimba ku bwa president. Ndowooza Muhammad Nsereko okwogera ku Bobi Wine oba okola nsobi. Muhammad Nsereko tayagalangako Bobi Wine, era Bobi Wine yajja mu byobufuzi ndowooza alaba ng'eyatula yewe yalina okubeera mu ndowooza yange. Kuba Muhammad Nsereko mulebe mu bintu bingi nga buli kimu kasa kibanga kikuba Bobi Wine avaayo. Bobi Wine wabaako ekirungi kyatuuseko tasobola kuvaayo, avaayo ku kintu ekiraba nti kimukuba. Bayifuulira ddala byampala nti Bobi Wine talina lwakola kituufu, Muhammad Nsereko n'agamba nti akoze kituufu. Muhammad Nsereko mumaze ebbanga ddene nga mulaba Eva yabeera mukwata Bobi Wine ensobi. Ne bw'onookola otya ne bw'onooyogera ebifaanana bitya togenda kutuuka ku levo ya Bobi Wine yadde afuye. Nsonga Bobi Wine ayinza okuba abadde muto mu byobufuzi ku ggwe naye levo kwatuusa toligituukako. Bobi Wine ndowooza zaali badde ensonga z'abanene, ali mu nsonga z'abapulezidenti ate gwe ekyakulemye okwesimbawo wali badde towabula nnyo kubanga naye walembereddwa okugenda ku ballot paper okwesimbawo. Watuuka kaso ogenda kwesimbawo emikono gyakubuze naye oliko ole yagifunye anoonya akalulu. Era nawulira Muhammad Nsereko ng'agamba waliwo abantu abamu wano we bawa diguli z'obwalooya naye nga ne university ze basomeramu ze sikkiriza nti ezo diguli zirina n'amakulu olw'ensonga university ezo zaleka zabatuulira n'ebigezo. Ne ngamba lwaki zibatuulira ebigezo nga tekiri kuggwe tebakutuulira banno babatuulira. Bobi Wine bwe yakeera ku makya n'ateekako diguli y'obwalooya naye yalinga ataddeko ate ekizibu. Kati Muhammad Nsereko basajja abeegulumiza ne beefuula ab'omutawaana ennyo naye nga ne Muhammad Nsereko bw'ogenda okunoonya obwalooya bwe awozezza emisango emeka egy'amaanyi mu ggwanga no togenda gireeta. Naye olw'okuba leeta abasajja baba n'akasajja kaabwe ku mutima kwe gaye abeerawo buli kadde kwe gamanga anoonya kibi ku muntu. Naye nze ndowooza Muhammad Nsereko walibadde kyakulabirako ng'omusajja akuzeekuzeeko mu byobufuzi
at least tulaga nnyo butamanya bintu ebimu siriko bireke kubanga omuntu oba tomwagala olwo olina okusirika n'ogamba nti yadde gundi simwagala kino kansirike naye olwo otuuka n'oyogera mu butuufu n'olabika ngayo kyobookya mu bantu ti omusajja gw'ogamba nti omunenya okunoonyeza abantu bakalulu oyagala ani alina obbanoonyeza ye ekyokubiri bw'otuuka n'ogamba nti abantu b'emityana baabawadde omubaka atategeera omusirusiru era ebanamulonda nabo bagenda kuba bafuuse basiru kuki ekikulowooza nti nabbosa tategeera ye yali yagamba nsereko nti okutegeera kukoma ku nsereko era nsereko sebo gwategeera ennyo bw'obeeredde mu Kampala Central tugambe nti yebadde esinga buli kimu ye era gwategeera ennyo ebya paalamenti osobola otuwaayo amateeka abiri agayita ku lulo oti nsereko etteeka lyemerako ne liyita era nsereko olw'okubadde ategeera nnyo etteeka lyayise kubanga ategeera nnyo amateeka ago tojja gatuwa ne Kampala Central essaawa yaliro waliyo abantu abakaaba nga bagamba kuwonye na buwonyi ogende tolina kyobakoledde kale nno mu ggwanga Uganda we wali opposition nga opposition yo kennyini ate erwanyisa opposition era Mwami Kyagulanyi yavaayo n'atutegeeza nti mu opposition mulimu opposition uliza bulungi opposition nembeeramu ne opposition waliwo abali ku ludda oluvuganya waliwo n'abali ku ludda olulowooza ku bifo position okitegedde kaakati nno be bano betukoonako enkya n'eggulo era benkulaze kaakati nno gye buvuddeko ampuliriza Deputy President wa National Unity Platform amanyikiddwa nga omukulu Alhaji Honorable Mwanga Kivumbi ono yagendako ku ebutambala ku district ono ng'agenza okutunuulira n'okulaba emirimu bwe gitambula oba oliawo egya gavumenti n'engeri ki gye bawandiisamu abantu nga bazze nga babagamba nti mujje mwewandiise kati wuliriza nnyo wano ampuliriza omwami ono okusinza ku mawulire ag'omunda bwina alaga nti waaliwo olukwe oluteeketeeke era mbu olukwe luno lwalimu abateeketeeke era nga bamu ku bateeketeeke mbu abaali mu lukwe luno beebo mbu abaali mu DP n'omusajja ono amanyikiddwa nga Muhammad Alhaji Mwanga Kivumbi Deputy President owa National Unity Platform era nga olukwe luno lwamaliza nga lugenze abantu nga babasindise eri ku kitebe kya district ya Butambala balumba omusajja ono Alhaji Mwanga Kivumbi era abantu bano bamulumba bwe batyo ne bamusindiikiriza eky'omukisa omulungi bwe baamala okumulumba n'okumusindiikiriza bayogera nti abakusindiikiriza tuli ba NRM era ono baamukaka n'okumukaka ne baagala okumwambaza kakofiira aka National Resistance Movement oba giyite baasi akakyenvu weewaawo bino byonna omusajja yabatunuulira teyakola lutalo lwonna era ng'omuntu ali civil bwaba ng'omuntu omugunjufu bwaba ng'omuntu omugezi bwaba ng'omuntu wa National Unity Platform bwabeera abasiru obalekerayo ng'amalebe amakalu bogamanyi nti galeekaana nnyo getwandise empty tins kati wuliriza nnyo omusajja ono oluvannyuma lw'okubeera nga yalumbibwa abantu bano ne bamusindika ne boogera ebigambo bingi nnyo oluvannyuma ne bakakasa nti ffe tuli ba Museveni gavumenti yetukozesa tuli ba NRM kyova tukoze batutyo gw'oli wa NUP jjukira nti ebutambala NUP yafuumulayo NRM buli wamu era nga NRM kye yasigazayo ng'ekyamaanyi ennyo ng'ekinene nnyo be ba RDC oba ba RCC Mwami Museveni baagenda ateeka mu buli kitundu mbw'okola emirimu gye kaakati ebisigadde bwakina bakansala bakyemani LC5 simanyi bameya b'ebibuga simanyi ba MPs bonna NUP yabakukumba ebutambala wano kaakati obusungu bungi jjukira omusimbi mungi ogutokomose ku nsonga y'emu ey'okulwanyisa NUP mu Buganda naye nga ampuliriza abasajja bafuuka luyira bongera koleera bw'oyiwamu amazzi obanga yeemu amafuta bw'ogezako okuzikiza obanga bagambye mweyongere kaakati ebyama bifulumye lwaki kino kyakoleddwa omubaka Honorable Betty Nambooze bakireke Mukono municipality kayogere ensonga zino ate nkomewo abantu b'ennaku zino batandise otupangira wakitegedde ate batya Honorable wazeewo enkola munnabyabufuzi agenda e Kampala eyo waliyo eggaali ezipangisibwa n'afunirako ne buuka gw'ensonyi bw'okukyalo 5 eri n'apangisayo 200 ne bakulaba ng'olina wooli Nambooze ne batandika okuwogana Nambooze twakukyawanga ino we balikodinga we bakusindiikiriza mbu balikodinge bagambe nti oyo nga mu constituency tebamu kati ng'ekyo kye bakoze ku vice president waffe ambush oyo Muwanga yafiiriridde ffe bakimukoze kubanga ye mukulembeze waffe mu Buganda ate nga Buganda eno batandise ogirwanira
kati bayagadde basooke baswaze ye bamumaleko confidence kubanga kati okiraba kati nti nno nange mukono nkugamba nti gwe nninze kati baagala tugwemu confidence omukulembeze waffe bamufaananye ng'omunafu wabalabye naye omanyi sitaani bw'aba atambula naawe ate akuvaamu bwe baamaze ne balaga ki kye bali nti bakutaka kofiira kayero ne bakamwambaza omuntu n'ategera bano bannaffe beenaaremu kati mukulu Muwanga Kivumbi nga MP owe Butambala omanyi Butambala constituency ate era Butambala district yagenze ku district ng'alondoola okuwandiisa abantu okugenda mu maaso ekyabadde kimututte ku office kulondoola renewal nga kati nange tuli bwe nagendayo kati ye bwe yagenze nga bano babadde bajja bamugoberera nga bakiplaninga kati ne bamusalakaawo wabalabye abantu balinganga 10 naye omanyi bakikola bwe be recordinga ne bateeka mu social media ne basaakiriza nti Butambala bamuli bubi naye nga kyokkola benkuŋŋaana zokka ze yakabaayo nayo naye ekyo mwatandise okukikola ekirungi kati twabategedde Muwanga Kivumbi yatufiiriridde naffe mujja tusanga nga tulaba kati aba NRM abasobola osanga omubaka wa palamenti omulamba mu kitundu kye ne bamukola bwe batyo n'abaana baffe abanasitukiramu okudifendinga ababaka baabwe ani w'empisembe bano ab'NRM abatandise totandikanga kintu kyotalinaako monopole totandikanga muzannyo gwa byabufuzi gotalinaako obusobozi gaana balala ebyo bye mulowooza nti mujja kuŋŋaanya abantu 10 munsaleko oba munsanze awantu mumpogganire ate mwerekodinge mugambe kyova laba waliwo munnabyabufuzi omu gwe nali nyiigidde yagezaako okukikola mu kuziika taata wange nali munyiigidde nno naye omanyi bw'obanga gwofiiriddwa nga bano bazze okuziikirako ebimu obireka so tokuŋŋaanya bantu obasindikire muntu tutuuse mu biseera by'okuba enkuŋŋaana jangu okubeko wano olukuŋŋaana emukono neewuunye leka kufuna abantu 10 okozese ozanyire ku psychology kubanga bamanyi nti ebyobufuzi perception mubere 10 musajja yabadde agenze kulaba bwe twabadde tutandika nakutegeezezza ampuliriza nti waliwo akatambi ak'omwami ayambadde UPDF ayambadde kombati ey'amagye wabulanga kombati eno teriiko kigambo kyonna kiraga oba wa UPDF oba kafulaga k'eggwanga Uganda wabulanga ye mbigambo bye ategeeza nti munnamagye era ng'ono yavuddeyo n'ayasa ebyama n'ategeeza nti waliwo olukwe oluteeketeeke olw'okuvuunika gavumenti eya Mwami Museveni era ng'olukwe luno lugenda kuviira ddala munda mu UPDF oba mu ggye ery'eggwanga erya UPDF kakati ng'omusajja ono ategeeza nti olukwe luno lugenda kukulirwamu bannamagye abamu ku b'omunda era nga banene omusajja yongedde n'ategeeza nti bino byonna ebigenda mu maaso ampuliriza byongedde okulaga nti nabo bennyini abali mu magye tebali mu mbeera nnungi jjukira nti Mwami Kyagulanyi alina information oba message gy'agenda ng'aweereza amagye ag'eggwanga Uganda era nga message eno eyongedde okukanga abakulu munda mu UPDF munda ddala kakati nga message eno agenda ategeeza abasirikale buli walaga abo baganda baffe abo temubatirako ddala de n'akamu abo be bamu ku ffe be bamu abasinga okunyigirizibwa era bwe ntuuka mu ntebe ngenda kubeera ng'ensimbi ze bafuna nzidaabolinga buli muntu ssente zafuna ow'amagye ngenda zikyusa kubanga ow'amagye asula ebweru akubwa enkuba ayokebwa omusana abeera mu bibira lwaki afuna obusente obutono bwe butyo kati abasajja abasirikale kigambibwa mbu bagenda basalamu obutambi buno nga babweweereza obwa Mwami Kyagulanyi nga nabo bagamba naye omusajja ono yandiba n'ensonga kuba okusinziira ku bigendererwa bye tugenderera mu magye ebyetaago bye tulina naffe tuli bantu twagala okuba obulungi akasente ke tufuna nga katono kakati nga nabo balowooza ku nsonga eno bandibanga be bamu ku ffe oba oliawo nga Mwami Kyagulanyi bw'ategeeza kakati nno njagala olire ebigambo by'omusajja ono generaali ate nkukomyewo ampuliriza ate nkutwale butereevu nnyo ku bbanja ery'eggwanga Uganda eryongedde okukanula bannansi bepone gavumenti n'okutuusa gavumenti z'amawanga amabedde bwe zaga nti kimala ebbanja limwina lisusse obungi nga ne kabinenti yesusse obunene ba MPs bayitirivu nnyo abaminisita basusse obungi tetugenda kubongera ssente Museveni tetugenda kubongera ssente gavumenti y'eggwanga Uganda kati njagala sokolira omusajja ono ali mu kyambalo ky'amagye abamu bagamba nti akatambi kano ka AI kyokka abamu bagamba nti si ka AI mbwe omusajja ono
gyali kakati nze okubeera nga mmala eggobe mu kibya saagadde kkaayana ne ŋŋamba akatambi kano katukateekewo ensi ekalabe ensi ekajajinge ebigambo ebiwulire ensi ye ne tugamba nti yo AI oba si AI omusajja gyali tumumanyi ye gundi ne gundi ebigambo yabyogedde bwogezi bya ddala wuliriza nnyo ebigambo by'omusajja ono ali mu kyambalo ekyamagye ate nkomewo owulire ebbanja omugugu gwe twolekedde ogutuli mu bulago ogutusuza nga tutunula ffe bannansi bannayuganda ampuliriza bw'obanga tonazuukuka ozuuke kubanga no wetuli wazibu nnyo Uganda yolekedde okusaanawo ng'ekigisaanyaawo abasajja bagenda kugitwala kubanga erabika nga mu bufunze baagitunda dda mu bitundutundu mu bibajjabajjo nga tetumanye nkomawo kankuwa akatambi k'omusajja ono ayambadde kombati ey'amagye bwe mukujjamu nkutwala butereevu nnyo mu katambi kano koolaba ku sikuriini ak'ebbanja erisusse nga buli munnansi essaawa zino olina okusasula obukadde obuwera 2 n'ekitundu okumala ebbanja libanjibwa bannansi ffenna buli munnayuganda yenna oba kabebi oba mulalu oba muzibe oba mulema okusasula ebbanja eribanjibwa Uganda liggweyo buli muntu alina okukwata miliyoni 2 n'ekitundu nga kitegeeza nti ebbanja lidaabulinze mu 2026 it will not be about ballots. It will be about the barracks. Kama mbaya ze order nazirabako oyo mwana muhozi ne special forces ze already bali mu kumapinga opposition strongholds Kampala, Jinja ne Fort Portal na birabako n'amaaso agange basituukinze tiya gasi balina live rounds ze balina amadi trucks empya zonna zirina bulubiri pulani gye balina nti bagenda gamba nti akalulu kabbiddwa nga ne results tezinafuluma balyoke baweereza UPDF mu polling centers bagambe nti bakolaki bakola security review baweebwa dda order okwata omuntu yenna agenda kibuuzaako oba oli MP oba oli munnamawulire oba gwani kwogeza n'okyogerako era bajja kugamba nti kino bakikola for stability naye ng'egenda kubeeraku mu uniform era tebagenda kukkiriza kino genda maaso naye waliwo ekintu kimu kye batwogerako nti ffe half of us in the army mu UPDF tetusasulwa tulina enjala tulina obusungu eggulu wiikisi eziwedde emabega abasirikale baali batunda masasi zenkibabuulira okufuna emmere omwezi guno oguwedde embalala waliwo bafanda abakwatibwa lwakuganda kugira oda z'abakulu eno regimu eriko erowooza egenda tukanga egula obuwagizi bwaffe naye ekyo ffe tukimanyi bwe tuba tusasulwa tukola naye era ne ssente bwe ziggwawo era tukimanyi zijja kuggwawo muliraba mwenga abantu aba bulijjo tubagamba temukkirizibwa temukkiriza bakangakanga ffe tetugenda kuba bamaama baffe abatuzaala masasi era etayimu eyo bweneetuuka ekyo mukijjukire kyogedde kati kubanga nze simanyi oba ne mu February n'abeera nkyali mulamu ng'akalulu bwe kagenda maaso bannayuganda ebigenda maaso mubiraba ensi yaffe gyeraga mulabayo so nga mukyali ku ebyo bwe twogerera wano
mu New Vision wajjo, is it Daily Monitor, not New Vision, Daily Monitor wajjo, yafulumye nga atulaga ndi ebbanja lya Uganda lyekubisizzaamu kati emirundi 3 okuva mu 2028 okutuuka 2025. Mujjukire mabega bannabyabufuzi ddala Namboozi oyo abadde nga atera okukibagamba. Kale kaŋŋamba ba MOP ab'opposition nga bakibagamba lunye nti buli Munnayuganda oli entitled okusasula okusinziira ku bbanja eribanjibwa Uganda, nti buli Munnayuganda abanjibwa akakadde kamu neyazaaliddwa olunaku olwo ng'abanjibwa kakadde kamu. Naye kati wetwogerera buli Munnayuganda batubala nga tuli miliyoni meka 45 buli Munnayuganda woli obanjibwa obukadde 2.5. Kyentandise nakyo nga mbagamba nti ebbanja lyekubisizzaamu emirundi 3. So buli Munnayuganda abanjibwa eyeesobola n'ateesobola, akola n'atakola, asiiba enjala n'atasiiba, obanjibwa obukadde 2.5 okusinziira ku bbanja eribanjibwa Uganda ate nga gakyali mabaga. Kati mu kuba akalulu nga muli akamanye kampeyini muzibeeremu babasombe, muli emiceere, muli essente, mukole ki, muli kamanye nti akalulu we kagwera misolo kulinnya. Deni banoonye ssente ze babawadde ate nga bwe banoonya n'ez'amabanja bagasasule, ate ng'era mu Parliament nga bwe beeyongera okwewola biliyoni zine biliyoni. Mukitegeera. So kati muzirye nga mumanyi akalulu mukakube nga mukyusa gavumenti okuwona amabanja, oba mukakube nga mulekako gavumenti ebbanja lyeyongera okukula. Omanyi bagamba embulirire tefa yonna. Kaakati nno ali ku mukutu gwa AKTV Media Uganda mwanyalaze Switzerland nkutumiddeko nnyo bwepone mugana nkakeetu mwebale gye mutuusako engalo. Kati wuliriza nze kukolera nga nkuddiŋŋana emirundi n'emirundi akatambi k'omwami ono, era nga ebigambo byayogera bikwataganira ddala n'ebyo bye tuva okuwulira ebiddidde bannayuganda okubateekamu omugwa oba ogwakabugu mu bulago olw'ebbanja erifuuse ebbanja ku bannayuganda. Ampuliriza, era nga ebbanja lino lyerimu ku bbanja erikyasingira ddala okuba eddene kwago agamu amabanja agabanjibwa amawanga okwetolola ensi eno. Jjukira nti eggwanga Uganda lyerimu ku ggwanga ate erisinga okubeera nga livaamu ku byobugagga eby'omu ttaka erimu, sigambye nti erisinga ku nsi yonna, wabula lyerimu ku ago amawanga mu Africa eririna ebyobugagga, era nga Uganda yatuumibwa Pearl of Africa. Kaakati nno bw'omala okuwulira ebigambo ebyo, omusajja byakugambye byakutegeza ku bbanja n'ojjukira na biri omusajja ayambadde kombati ey'amagye byagambye bwe naabanga nkyali mulamu, bwe naabanga siriiwo, ebigambo bibwe saagala mugambe temwamanya, saagala mugambe temwategeera. Waliwo amawulire genkyagoberera, amawulire gano nga galaga nti omu ku baali abalwanyi ne General Museveni eyakwatibwako gye buvuddeko n'aggalirwa emabega w'emitayimbwa, era ono n'afuumuulwa bubi nnyo mu magye g'eggwanga Uganda, yandibanga akomezeddwawo. Naye amawulire gano ndoza tujja gafuna mu katambi kaffe akaddako, ngenda kubeera nga ngakuwa lwaki onaakomawo. Kati wuliriza, waliwo ebitongole bingi ebyali eby'eggwanga Uganda nga gavumenti yebikulira, era nga gavumenti eno yabiteekawo okulaba nga balwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga Uganda, naddala mu bavubuka abaali baliwo ebiseera ebyo nga mwami Museveni tannayingira mu bufuzi obw'eggwanga Uganda. Era ebitongole bino byali biyitirivu nnyo ebyenjawulo mu ggwanga Uganda, era nga bino byayamba nnyo bannayuganda okubeera nga bafuna emirimu n'okubeera nga bafuna ekiguli amagala eddiba. Era bannayuganda bangi abaaliwo ebiseera ebyo bakunnyonnyola ne bakutegeeza nti ffe ebiseera ebyo kino wekyabeererawo na kino wekyabeererawo twakolanga era twafunanga ssente oba oliawo. Wadde nga okusinziira ku bigenda mu maaso bagamba nti gavumenti tezaalinga nnungi ne governance, naye ng'ate abantu baafunanga ekiguli amagala eddiba. Kati wuliriza, ebitongole bingi nnyo nga mwami Museveni bagamba mbu
babitunda oba kyetwandise privatization babiteeka ku mudaala omuntu eyeesobola nga muntu se kinoomu n'agula ebitongole bino era bingi ebyagulibwa ate kisinga okubeera nga kikwennyamiza oba ekikwewunyisa oba ekirumya omutwe byonna ebisinga okugamba nti byagulibwa ate byagwa kyokka nga amawulire ag'omunda galaga nti ebimu ku bitongole bino ebyatundibwa era ebyagulibwa ani yatunda ebitongole bino of course gavumenti y'eggwanga Uganda ye yatunda ebitongole bino ng'eyita mu mateeka ani yagula ebitongole bino kaakati wano wali okulya n'okukomba essowaani eyagula ebitongole bino bangi bagamba mbu waliwo feesi z'abantu mu maaso eziraga nti nze nguze naye ng'amazima gennyini bano bakolanga bisiikirize ng'emabega waabwe waalingayo abantu abanene ennyo ababede abaagulanga mbu ebitongole bino ate mbu abamu ku abo mbu beefuulanga be batunze mbu ate mbu ne beefuulanga be baleese abaguzi mbu ate bo bennyini mbu ate ne babyeguza nga bakozesa shadow. Olwaleero nzize okwogera ku nsonga ya privatization oba okubawa lisiti olukalala semakalala olimu ku bintu mwa M7 byatunda okuva lwe yajja. Oli ayinza okulowooza mbu eggwanga lyaffe lyali lyavu n'eggwanga lyaffe teribanga nko lyavu. Eggwanga lyaffe lyali gagga, lyalina ebyobugagga byalyo, lyali lisajja kudde. Ng'oyinza okugamba njogera ennyambwa liina ke lyekoledde. Naye ebintu byaffe biyitirivu bye baatunda bye ngenda okusomera olwaleero. Njagala otege bulungi amatu kubanga abasinga muli bato ddala ng'ebintu bino temwabiraba oba mubiraba mulowooza byali byaba babirina. Kampuni esooka kuzimu kampuni mwa M7 yalina ne ministry namba ekola ku by'okutunda nga mulimu gw'okutunda byabugaga bya nsi eno bagita Uganda Spinning Mills. Eyo mwa M7 yagitunda. Kampuni ekola omwenge gye bayita Nile Breweries Limited yali yamuwa musolo yatundibwa. East African Distillers yatundibwa. Uganda American Insurance Company ya insure yatundibwa. Shell Uganda Limited ereeta amafuta wano egasaasaanya yali yamuwa musolo yatundibwa. Lake Victoria Bottling Company yatundibwa. Kampuni namba 7 eri Uganda Security Limited eyo gaba security bana abagala aba security yatundibwa abakuuma mu maka g'abantu. Uganda Tea Corporation Limited yali ekwasaganya ensonga z'amajaani yatundibwa. Tumpeko yatundibwa. Hoteli yayitibwanga White Horse Inn Kabaale yali yamuwa musolo yatundibwa. Blenders Limited yatundibwa. Hotel Margarita Kasese yatundibwa. Mount Moroto Hotel Karamoje Moroto yatundibwa. Rock Hotel yali yamuwa musolo yatundibwa. Uganda Cement Ehima eri Kasese yatundibwa. Lira Hotel erira Mulango yali yamuwa musolo yatundibwa. Soroti Hotel Eteso yali yamuwa musolo yatundibwa. Hilltop Hotel yatundibwa. Uganda Fisheries yali ekwasaganya ebyobuvubi mu Uganda. Olwaleero muwulira obutolo nanawulira ebyennyanja byali bikwasaganya gavumenti ya Uganda nga ne ssente ezivaamu mumanya mu ssente ezifaanagana bwe ziti zikole bino. Ng'olwaleero ennuuni etundibwa. Ennuuni yokka esobola okutuzimbira amasomero mu Uganda n'esasula n'abasomesa ng'ebintu bijja mu nnuuni. Eyo kampuni era ebikwasaganya yatundibwa. Kampuni namba 21 Mount Elgin Hotel Baale yali yamuwa musolo yatundibwa. White Rhino Hotel yali yamuwa musolo yatundibwa. Uganda Leather and Tanning yali ng'ekola engatta eby'amaliba yatundibwa.
Uganda Meat Packers parking ennyama egisaako value namwe mugende mukale mwami Museveni abagambe byakatale ezo kampuni wano zaaliwo waddala yatundibwa. Uganda Hardware Company yatundibwa. Winits Uganda Limited yatundibwa. Uganda Cement Industries gy'olaba Tororo yali yamuwa musolo yatundibwa. Mweya Safari Road okwasaganya ensonga z'abagenyi naddala abalambuzi yatundibwa. Kasese Uganda Motors Limited okwasaganya emmotoka ezijja muno empya gavumenti esobole okuprezenta nga genza okusubulira gavumenti yatundibwa. Kampala Auto Center yali ya gavumenti yatundibwa. Uganda Hire Purchase Company yatundibwa. Hire Purchase gy'omanya nti osobola okugula ebintu mu mpolampola nga gavumenti ebireeta munnansi n'asobola bifuna eri gy'otasobola kubijja n'ojja ng'osasulako mpolampola. Republic Motors yatundibwa. African Textiles Mills yali ekola ku by'engoye bino byalaza okuwulira ate simamba bayita company kuva bayindi twagirina wano yatundibwa. Total Uganda Limited yatundibwa. Naitiro era nga nayo yali yakola ngoye zaali badde kati nga company nene nnyo mu Uganda ne mu East Africa zatundibwa. Fresh Foods era ekwasaganya n'ebintu ebyoyinza okugamba ebibala biki okubikwasaganya okubitwala ebweru yatundibwa. Agip Uganda Limited yali y'amafuta yatundibwa. Foods and Beverage yalinga egula ebintu ku bbeeyi entono n'ebiguza abakozi ba gavumenti ku bbeeyi tono okwafuna omusala mutono baleme kubeera nga batunda nga babba ensibi y'omu musolo kubanga bavuganya n'abafuna sente nyingi. African Ceramics ekola ebibumbe yali yamuwa musolo yatundibwa. Uganda Pharmaceutical ng'omulimu gwayo okukola ddagala n'okufunira Uganda eddagala ettuufu. Olwaleero abantu ababulijjo abagenza okugula eddagala bayita eddagala nga fu kakati gavumenti yalinga ekikola okulaba nti bannayuganda babeera balamu yatundibwa. Motocraft and Sales Limited yatundibwa. Kibimba Rice Company nibyo yatundibwa. Uganda Grain Millers ekola ku grain ze kasooli biki ebyo yatundibwa. Comrade Cycles Limited yatundibwa. Uganda Cranes Estates Limited yatundibwa. Uganda Industrial Machinery yatundibwa. Uganda Second National Operators yatundibwa. Kakati nno ebbanja mu Uganda lituli mu bulago. Wuliriza nakutegeeza gye twatandikidde nti waliwo olukwe, waliwo mission aba PFF lwe tuguddemu nga baagala okusensera munda mu kibiina ekya National Unity Platform. Kati wuliriza okusinzira ku byabaddewo e Makindye West, nakolera Katambi ka Ssewanyana yavaayo n'ayogera n'alangirira ekiddako era ono n'ategeeza tayinza kukkiriza mbu gwe bakwasa kaadi mbu okusinzira ku ebyo byakoledde ekibiina okubeera nga yeesimbawo mbu akiikirira abantu b'e Makindye West. Kati wuliriza ono okusinza ku mawulire ag'omunda galaga mbu waliwo abamuwagawaga abamupikaapika naye nga si batiddene be bandi babakolokolo alo Uganda alo kakati abakolokolo oba kolokolo kakati ab'ekisimusimu aba PFF mbu be bali mabega omusajja ono okubeera nga bamuteekamu ensimbi aje yeesimbewo kubaka bwa parliament nga bamugamba osobola eyo ambolero osobola ogimegga komawo kubanga obadde incumbent era okusinzira ku mawulire n'obubonero bulaga nti Ssewanyana ono agenda kuddamu yeesimbewo kubaka bwa parliament obw'ekitundu eky'e Makindye West. Jukira nti Makindye West eno Zaala Lwirika Mala gyewandibwako eddusu. Jukira nti Zaala Lwirika abadde speaker mu KCCA. Kaakati nno ono n'asalawo ajje yeesimbewo kubaka bwa parliament era yasooka n'alaga nti interest ajagala Makindye West, wabula oluvannyuma ono yasalawo naga nti kaŋŋende mu Kampala Central ewali Honorable Shamim Malende. Era kaakati wano ab'e Makindye West ne balowooza nti kaali kawedde baali bafunye omuseetwe nga bali Kaserengeto oluvannyuma lw'okubeera nga omuntu owaffe wa NUP yali aggiddwayo, wabula nga bwe nakutegeezezza nti akalina abiri otega kalaba. Bano balowooza nti wano David Musiri jjukira naye byayogedde mwabiwulidde biyitirivu nnyo, ne Ssewanyana byayogedde mwabiwulidde bingi nnyo. Bano nga bamaze okummibwa kaadi. Kati tooki bwe yakuba mu bantu bano okwali Ssewanyana
Alan incumbent era nga yono honorable atwala ekitundu essaawa zino eky'Emakindi West okwalina Musiri David eyagezaako okubeera ng'asaba kadi ya NUP mwaka 2021 n'emummibwa ne ku luno yakomyewo n'agisaba n'emummibwa kaakati era bwe yamummiddwa yayogedde ebigambo biyitirivu nnyo ebyabadde bitamusuubirwamu oluvannyuma lw'okuwanda omuliro n'ategeeza nti agenda kujja independent of which is okay era ono yategeezezza nze ebyakakunguta tebinkwatako ebya vetting gitwalemu tebinkwatako nze teeka gavumenti oba constitution empeddembe okwesimbawo bwe mbanjagadde oba namunigina bino byonna twabiwuliriza era yabyogedde yeebale era twamutegedde okusinziira ku bye yayogedde kubanga bangi boogedde abammiddwa kaadi naye ng'oluusi ebigambo bye boogera osigaloga nti omusajja ono nga w'amaanyi ayogedde bwati ne bwati musajja nga mugezi naye anfuliriza ebigambo bya Musiri David ebyayogeddwa naawe obiwulira obitegeera era obimanyi sijja kubiddamu nnyo kaakati nno Honorable Sarah Mara Lwirika Mama Makindi West ono yagenda obbakwatira fulaga ono gwe tumanyi yali ku ambuleera bino bisigadde simanyi alaalo simanyi nze ndi independent tetubimanyi ewali ambuleera wootiikinga kaakati nno sooka oli ebigambo by'omusajja ono ampuliriza owulire engeri PFF gyesulanga ekukunadde gyesulanga etambula gye basulanga tebeebase olwa NUP eno eyajja okutereza Uganda yonna oba opposition politics ow'eggwanga Uganda ampuliriza bibino so anytime ogenda kulaba omukulu Sewanyana nga aze ku kaadi yaki ya PFF Sewanyana tayogedde linnya naye agambye abamu ku be bantaddeko omu yali buloka wataka omulala yali mu kanso nga bajja mu Lukwago obuyinza mujukire kisanga kya Lukwago bwe bamujjamu obwesige onuferia okutuuza entuuza oba essatu oba ennyinza omuddiringwanwa technically bamujjamu Zamala Lwirika yali kansala then era mbu ye yavotinga Lukwago akole ki aveewo so bafuna kadi basobola kikozesanga Lukwago luli abadde alina plus ndi omulodi wali nga takuba na poster this time round yes wamaanyi bali mwezo alina consequence ye Nakawa gyawanguddemu okuva ku kansala nadda ku meya nadda ku MP kitegeeza Nakawa ng'ekitundu ku Kampala bali mweza akirinako obululu 100% kuba azavuganya mu bifo ebyenjawulo mu kifo kyekimu kisanja kimu n'awangula Lukwago naye alina Central Kampala yaliko MP abadde meya ebisanja binka bibiri kitegeeza nayaze ne constituency you can't just rule him out wabula waliwo ate ebirala ebizanya bitya nti luli abadde amenyamu akalulu kanu mu Kampala nsereko ku luno simanyi obajja obatajja alimu ecological party but equally bamutaddeko Lord Mayor bali mwezo wano ne bamuteekako ne MP Lubongoya bamaanyi wogattako bakansala omulundi guli nti bakansala banupu bawangula bonna almost bonna Lukwagajja muleese eno ng'agambye bakansala banupu batunze omwala ojjukira ebbaluwa eyo ebbaluwa egenda ovaayo nga President Museveni ye yagaba omwala luno olutalo osobola olulaba okusinziira w'oyagala olulaba but oba owulira byenkugamba PFF esimbudde olutalo ku Nuupu bwe nnyinza okigamba ekira municipality nga Semujjwayuuya ne mu Kampala bazze we baali bakola alliance eyandi gwe banaawagira ku bwa president gwe banaawagira ku bwa president bakola alliance na Mugisha Muntu which didn't kick start okujjako lwe baasayininga we tweyongedde mu campaign Mugisha Muntu baamuvaako atambula yekka n'ayitawo mu myala n'ayogera n'abantu mukaaga tebaamuwaako wadde support kulagamba nno Mugisha Muntu ayiteeka wempe bannaye omulodi ayise naye bakulaga bamuta balinga abatalina gwe bawagira kuba president but they found it easier okusayininga enkolagana ne Mugisha Muntu of course enkolagana ya Mugisha Muntu oba ya ANT okweyunga ku PFF ANT is the older party but it is not on ground it is more in offices
than the electorate oba abalonzi tetuuka bulungi. So olabanga batya okuluzinga position because kyali kiteeka Lukwago okujja okuvuga kya kuba president avuganye Bobi Wine baali batya okuluzinga position ya leadership kuba bana abasajja woba tobamanyi bulungi. Their politics is not about regime change. Their politics is about holding a position. Ndi kyangu okuvuganya ku bwa Lord Mayor n'obufuna dano okuvuganya ku bwa president. Lukwago okugenda ku bwa president kyali kitegeeza balozinze Kampala. Okitegeera kwero wa president yandibadde tawangula. It is obvious tasobola kuwangula because ali best nyoano mu central of which ate Bobi Wine amusinga wa amaanyi. Lukwago can't go beyond oba east, he can't go beyond central. Politics we kuba president tanatuukayo. Akyali wano kubwa asamba gwa kyalo kangambe. Nada sisi wacho seka. Sigwa kyalo nti mubi asamba local league tali ku professional mu Champions League. Ngo bogenze eyo. Kati kuba president baje balinawo formidable figure je basobola kuteekawo. Eyandibaddewo bikwata yagana ebya politics, yagana ebya kaluku. Alina mukomera lukwa Besigye. Ate kyandibadde kiswaza mu Besigye okubendeka moyo nagamba kati nkomyewo tuvuganye mu kalulu. So babeera nga kuba president bagamba awo tetulinawo gezi. Naye katutayize obufo buno kansala meya biki webityo. Kyobola wane mnupu gwe yamakadi ekira kubwa meya yadduka mangu nga tanaba nakola apiru najoininga PFF. So opposition ya NUP feeling and in case they want to stay in opposition the leading two person oba party is PFF. Kyokate PFF ilina ekizibu kimu nti abantu baayo baludde mu opposition. So balabikanga abawangadde ne President Museveni kyekikuba Lukwago kati nti after 20 years mu politics w'ekibuga really you have to be a special someone okubeera nga osobola convincing abantu nti olina ekipya kyogenda okukola. Obadde MP obadde meya ebisanja bibiri gy'emyaka 15 n'omwana eyalina emyaka 5 kati alina 2 ng'ojja mu politics. Gwe wasanga nga alina 16 kati abeera mu mmeka sasa 35. So owato kyalina ky'omugamba kiri awo ye disadvantage Lukwago gy'alina kati byagamba nti alwanirira abyogerako mu mawulire naye talina lutalo lwawangula. Paka yadi egenda hamu agitwala